Oliko Star Fm chana musanvu katonyeze 5 chana mumaka katonyeze 9 emnyenye y'eggwanga program kooti YAMAKA Omulongo Babirye Sarah gemanya gange. Tugudawo n'akayimba ka Principal Job Kafeero bakayise tusuza myoyo. Kuluno nzikiriza ani baneje mja temime bya mirembe bweka tube kagambye ekagudo program yaffe kooti YAMAKA. Mwasuze mutya mikwano gyange abalungi bange, musiibye mutya baana ba taata baana ba maama, obulamu buli butya mikwano gyange abalungi, muli mutya obulamu buli butya? Kansubire nti nno muli bulungi, tusabirire kimu kyakubeera balamu. Ekyo nkyogera buli lunaku, temukifunamu mu ngeri endala. Ebigambo byange nzija mbyogera buli lunaku nze, lwakuba olumu kiyinza okufiitinga mu mbeera omuntu omu n'alowoozaamu ekirala, naye nze nzija mbyogera lwakuba olumu bwe kiba tekikwatako tokiraba buzito bwakyo, naye ye gwe kikwatako bambi n'awulira obuzito bwakyo. Guno omwaka nagamba tukuume bulamu, tubeerewo ku lw'obulamu bw'abaana baffe, ku lw'obulamu bw'abantu baffe, ku lw'obulamu bwa mikwano gyaffe. Ebintu ebisinga bye tulowoozaako ebigendo tusuula eddalu tubyesonyiwe. Abaana batulemye okuzza ku ssomero si gwasoose. Kampala aganyozeeyo Kabale Bugonzi si gwasoose. Ennyumba gye wasasulanga emitwalo 25,3 obadde ogisobola egaanye si gwasoose. Togenda tukaabirira buli lunaku ng'ennyumba bwekulemeredde, naffe ezowatulemerera ne tuzivaamu ne tugenda mu z'essente entono. Kiruma kubanga tukola twagala kulinnya kugenda mu maaso, naye ate bwe kigaana wetta bwesi. Byonna bye tusabye Mukama n'atabituwa twesse. Nolwekyo manya naawe kyambadde, manya naawe kizze, manya naawe kikutuuseeko. Olina kugamba nkikwasaganyizza ntya? Embeera nga saagimanyiira abaana bange okubulwa ekyokulya, naye kati kizze nkikwasaganyizza ntya? Ogambe ya Allah nga saamanyiira kutuuka mu kisiibo nga n'ezinsiibulula sizirina, naye kkiriza embeera omanye nti kati ezze ngenda gikwasaganya ntya? Kubanga si gwasoose okugituukamu, ate manya bangi bagituukamukko ne bagivuunuka. Naawe saba busabi Mukama Katonda inshallah akuvuunusa embeera gy'olimu. Osiibye otya mukwano gwange? Alina obuzibu obuteebereka nkusaasidde nnyo. Nkusaasidde mukwano gwange alina obuzibu obutalagika mu bantu. Bwe liba bw'oli bikkulako ne bagamba ng'olabye. Bwe buba kiwundu oba kintu kyonna okibikkulako n'obagamba bannange mulabe nfa. Naye tulabye ffe abalina obulwadde obutusenkenya mu mpola mpola ne bukulemu okulya nga tolina na bw'onaagamba muntu nti siridde. Ne bakwesiimisa naye nga toli bulungi. Olw'omuyimbi ayimba ne gwe weesiimisa naye tali bulungi. Buli omu alina ebizibu. N'olwekyo bantu bange saagala ggwe olowooze nti ebizibu biriwo wokka. Ffenna tuyina ebizibu. Nkusaasidde nnyo mukwano, weesige Katonda woyo gwe simanyi. Beera mukkiriza, kulembeza nnyo okwagala Katonda wo. Mugambe wampa abaana ngenda baliisa ki? Ompadde obulamu, naye obulamu bwange nga si bulungi n'awangaala bwe nti nkusaba obulamu, ate obulamu obulungi, kuba sigenda kuwangaala nga sirina kyakulya. Agonzeemu mu bikutawanya mukwano gwange. Afiiriddwa kitalo nnyo, kitalo ddala. Mukama Katonda asaasira. Abadde nyina gye nkabira amaziga jjo nga nyina ebiwulirewulire bye nawulidde oba bituufu, nga nsaba kimu bireme kuba bituufu. Ne ngamba Mukama, kati munnange yabaddewo asaaga nnyo. Kwe kuŋŋamba Mulongo ng'okyakaaba nnyo. Sitaani takyatuma babaka, kati sitaani yeetuukira bwetuukizi. Nkyansesezza ate nga nabadde maziga. Ne ngamba bannange jjo. Ne mugamba bannaaye era ddala sitaani takyatuma yeetuukira bwetuukizi. Mulabye abazadde abaziisa abaana bammwe. Saba okwetondera mukyala Namusoka Emenvu. Nkwetondedde nnyo munnange obutabika maama. Ebintu bino mbiwandiika, naye bwe mbiwandiika empapula zibeera nnyingi. Olumu empapula ezimu era bulijjo ggwe ate oli muwuliriza wange nja kunnyonnyola kitono
ojja kuntegeera. Olumu obiwandiika n'ononya ne gurupu ze watumira ezaatuwa obuyambi oba kinga tobiraba. Kuba mbyetegeerera bw'omu n'obiwandiika olinaakuba n'owandiika kino olinaakuba n'owandiika kiri. I'm sorry. Nsaba okwetondera mukyala Namusoka Emenvu, nsaba okwetondera nesse kwetondera yenna. Ekigambo ky'okuviibwako maama nkimanyi. Mbikira Uganda yonna nti muwuliriza wange mukwano gwaffe. Ekkooti y'amaka eba famire. Ffenna tuli awo n'obusobozi bwaffe lejja gamba ye maama we yaani wakitiibwa si wakitiibwa. Ne mukyala Namusoka si wakitiibwa. Mukazi wa muke wa mwami muyunzi buyunzi ey'ebbombo. Naye atwagala aweereza 500, 1,000, 2,000. N'ekitali ekyo bannange omuntu afiiriddwako maama we n'aviiriddwako omwana we. Omuntu aviiriddwako bazadde be n'aviiriddwako maama we n'aviiriddwako baganda be. Mu kkooti y'amaka twagamba tulina okusitukiramu. Nsaba okwetondera mukyala Namusoka Emenvu. Nkwetondedde nnyo obutabika maama n'obutamuziika. Bingi twagenda mu weekend awo nti maama yafa Lwakutaano naziikibwa Lwamukaaga. Manda ate ndowooza ne bino ne bigwawo ebirala ebibaddewo obwongo ne bubanga tebukola bulungi. Nze kennyini ngenda kusituka ku Sande okwosa enkya nzije nkukyalire. Totufumbira. Oba osobola kale ng'omuntu watava waka naye totugulire ennyama. Tetuzze kukyala wadde n'akamu. Tetuzze kweyagala. Tetuzze kukola ki. Ofumba oba katogo ka muwogo oba kyayi oba obuugi ne tukubuuzaako munnanga. Amasuwani n'ebikopo nja byereetera eby'abantu be najja nabo. Tulye tubeerewo tukubagizeeko tuveewo. Nja kusituka nzije inshallah. Bwe naba nemereddwa Mukama yasinga okumanya. Nenga kyenjagala mu mutima kyekyo. Ku Sande nja kujja ewakaawo nja kubuuzaako. Bitalo nnyo abantu abalala bonna besimanyi. Saba Mukama Katonda abagumye. Twava eri Mukama Katonda era gye tuyina okudda. Nebaza abantu mwenna abankwatiddeko okulaba nti nzijanjaba. Nsaba okubategeeza nti enjawulo weeri ku balwadde baffe bonna, enjawulo weeri ddala. Tubulamuko weekend tubadde twagalayoko ku mmere naye katubireke tujja kutetenkanya ku kye tulina. Tujja gula emmere wiiki ejja inshallah. Saba okubategeeza nti essuubi weeriri abalwadde bajjanjabwa era bajja kutereera. Bw'abaawo ekiremye era nzija ne mbagamba nti waliwo ekiremye. Leero ku Friday tuba ne programu ku TV ne tuba ne programu ekiro ku YouTube. Naye tetugenda kwongerako programu ndala olw'okuba programu eziriwo tezinnaba kuwonyesa. Tumale okuwonyesa abalwadde tusobole okuvaawo. Waliwo omwami mukwano gwange muwuliriza wange bamuyita mwami Ssennoga Frederick. Nkutumidde nnyo mwami Ssennoga Frederick. Weebale nnyo obuyambi bwe watuwa. Simanyi oba oli ku radio owulira naye mbadde nsaba waliwo novena bagiyita ya Antonio omuzuuzi w'ebibuze. Mbadde nsaba ogisomemuko. Bw'oba tolina kintu kikubuzeeko oyinza okuba nga tolina oba ssanyu mu mutima gwo. Omugamba anoonye ekyo ekibula mu mutima gwo. Simanyi lwaki naye tusome nnyo novena eyo. Enoonya obulamu, emirembe, essanyu, okwagala byonna osaba bulungi ddala. Nkubuuzaako mukwano nkwebaza byonna. Nebaza obuyambi bw'owadde mu kkooti y'amaka ebbanga lyonna ate n'otukwasizaako ku nsonga zonna. Nebaza n'abantu abalala mwenna abeerekereza n'abaana bonna abasituka mu mbeera zonna. Kkooti y'amaka programu eno ebeera okuva ku Mande paka Lwakutaano gwe yakatwegattako. Nsaba nnyo abali ku YouTube tusubscribing. Mwebale nnyo tuweze 7,500. Wiiki eno ejja singa inshallah tuwere 8,000 okutuuka mu gw'omukaaga gw'omusanvu nga tuweze 10,000. Mama Jasi Ekololo nkweyanza nnyo mukwano obuyambi bw'ompadde. Yataddeko nti Mukama akuwe omukisa ne nkweyanza nnyo. Ndi munyiivu nno waliwo omwami abadde anzijanjabira abalwadde bange. Oba munnayiga bamalala oba abantu bange baba n'empisa embi.
abantu bamukomplaininze kompulira obusungu kubanga yanzijanjabirako abantu mbadde mwesiga abantu abajjanjaba abantu bange nga baweddewo nga nnyina batono kati mampeereza olwo yankubiddeko eggulo n'omulala yankubirako luli naga Mulongo omwami ono bw'ati ne bw'ati nga tatuyisa bulungi nga byakola biringa ebyekiyaaye namugamba munnange nze ataliiyo empulira bubi ddala empulira bubi bantu abakwata ebimba ebibabadde batono naye oba olumu kiba kiki n'olumu abantu nga tebannafuna ssente babeera balina ekisa ate babeera bantu balamu naye ndowooza bwe bamala ne bafuna ssente ndowooza nga bakyuka nja kubakyusa abalwadde bange siina kyakkola n'abatwala gye nnaasobola gye banaabayisa obulungi kuba oli wakubirira essimu nagamba Mulongo gye wansindise nga saamutegedde byonna gye yabadde akola byonna ng'obirabira ddala biringa ebyekifere kyokka ate nga ggwe omumanyi bulijjo nti alinga omujjanjabi oba olwo alekawo baana oba biki anyway naye nsaba omuntu yenna ng'omanyi omuntu naye nja kunoonya nja kebera mu bbaluwa zange abawuliriza bange mina abantu bemuŋŋambye mpozi njagalayo ko kwajjanjaba amaaso n'agaba oluzaalo njagalayo abantu babiri ajjanjaba amaaso n'agaba oluzaalo mpozi n'okwongeramu ku bajjanjaba eddalu ebintu bino bigabibwa abantu batono ate ebiseera ebisinga empewo zaabwe ziba zisimba nnyo essira ku ekyo njagala omuntu ajjanjaba amaaso njagala omuntu agaba oluzaalo njagala n'omuntu ajjanjaba eddalu omuntu yenna ng'olina omuntu gweweekakasa nsaba onkubire ku ssimu onsomere essimu ye tumuweyo ku balwadde tulabire eddala oba mutuufu awo tujja muwanga abalwadde kubanga munnange mbulamuko bantu be mbadde neesiga abamu banjiyeeyiye nnyo Mama Hakisa Mwekansanga nsaba okweyanza Ronald ku Mountain Zion Hotel weebale nnyo weebalire ddala Franka 1 Mundeeba neeyanzizza netaddeko nti for sick naweereza 10,000 treatment noteekako 30,000 Prosi Continental Attendant wa Mulongo weebale nnyo weebalire ddala mpeereza nusu 5 Jackie ne J3 tweyanzizza nnyo Little Contribution to Court YAMAKA tweyanzizza nnyo watuweereza nusu 10 Mama Mark Namugongo Mama Irene Mukiteezi Carol Brown tweyanzizza yataddeko nti Mulongo embeera egaanye nampeereza nusu 5 saba okweyanza Atroch Com Ehoima weebale kubeerawo Mama Swabula Kabembe tweyanzizza nnyo mukyala Namusoka Emenvu weebale nnyo wadde mu mbeera yonna gy'olimu The Chosen One tweyanzizza Sanyu tweyanzizza NJ omubanda wa Mulongo tweyanzizza nnyo tweyanze Naalongo omuto weebale nnyo Fatina Wahasa tweyanzizza Faith Bombo tweyanzizza SM Namwenzi tweyanzizza Zawedde Jenny tweyanzizza message ziyingira nga nnyingi Abalo Irene tweyanzizza mukwano Mama Mase weebale nnyo weebalire ddala okay ono agambye nti Mulongo kyoyogedde kituufu nze nnyina omuntu omu wandagirira ne ŋŋendayo n'ankolako bulungi naye ate bwe nasindikayo muganda wange katono bannange Mukama yasinga okumanya njagezaako tujja nammwe wennyini mulina okwekengera muyina okwebeereramu Star FM ye radio gy'owuliriza program Court YAMAKA Omulongo Babirye Sarah gemanya gange oli ku Star FM 7.5 emyanya y'eggwanga program Court YAMAKA Omulongo Babirye Sarah gemanya gange akayimba kayimbiddwa abaana battu aba Mary Hill Christian High School Nakasajja Gayaza bambi beebale nnyo beebalire ddala akayimba ako ne kaweereza abazadde mwenna abatuwadde abaana ku Mary Hill Christian High School Gayaza Nakasajja bwe ntyo ne mbasaba mutwongere abaana essomero ddene essomero
ggazi liri ku acres ate nga lina ekisaawe liyina ebyemizannyo ebyokuyimba academics byonna tutwala abaana ba senior 1 senior 2 senior 3 ne senior 5 tujja kusomesa abaana bulungi era omwana tagenda kwejjusa naawe omuzadde togenda kwejjusa. Mary Hill Christian High School Gayaza Nakasajja liri ku ssimu 0753 24 34 16 0753 24 34 16 tubasaba mutuwe abaana ku Mary Hill Christian High School Gayaza Nakasajja. Ono agambye atya? Ono agambye nti maama Mulongo olujja lwewaffe lutusobedde ogezezzaako tetujja kugaana naye Mulongo tusituka bwe tuddawo kati ate n'abadde atujjanjaba agambye nti ewaka omulogo waawo aserawo n'okuserawo kati bitusobedde maama Mulongo kuba n'abaliyo mu lujja ewaka bagamba bawulira omuntu omuseze ekiro tusaba kutuyambako. Nsaba bategeeza nti sigenda kujjanjaba mulwadde n'omu wa bwereere bwe mba nnyina kyenkozeeko Omukama yeebale bwe mba nnemereddwa sikyekuba misumaali mu mutwe mba ngezezzaako ekyo kye mba ngezezzaako. Ono agambye nti Mulongo ffe twabaki enda ya maama tewali ayina mulimo tewali ayina maka tutandise okuyombagana n'okwerangira obulogo kati n'ewaka tewakyali ayagala kulinnyawo ate maama mukazi wattu nnamwandu tewali amuyamba. Obulwadde bwe buba mu lujja ewaka butandika okuleetawo enjawukana. Mutandika obutassa kimu kuba buli lwe mwegatta ne mubeera wamu nti agali awamu ge galuma ennyama muba mugenda kuluwangula. Luleetawo that divide and rule ne luba kyankalanya ddwo ne luba nga lwe lufuga. Mulabye kituufu amaka agataliimu mirimo n'obufumbo tebubaamu. Ffenna abazadde twagala nnyo okulaba kuzaala kujaagaana mu baana baffe. Tukoowa okugenda okuwaatiranga emmere abantu abalala n'okusulayo nga tufumba emmere ey'emikolo naye ng'ewaffe mu lujja tegirinnyangawo. Olumu tuba tuseesaamu amaziga ne gatuyunguka ne tukona emimiro ne mulowooza nti tuli baabujja oba tuli balogo ku mikolo gy'abaana bammwe. Nedda, tetuli balogo naye emikolo egyo gitujjukiza ebizibu byaffe ne tugamba kale ewange gulirinnyayo ddi. Wano tusimbewo essira. Ogenda ne weetunuuliranga n'omusajja omu mu bulamu bw'akusaba obufumbo akubuze. Amazima ga Katonda n'otunuulira mukwano gwo nga ye alina abasajja 3 nga bonna bakaayana bukaayanya okumuwasa naye nga ggwe n'omu bw'ati akubuze. N'onoonya omulimu ogumu bwe guti w'osobola okujja nnusu omutwalo gumu oba 15,000 buli lunaku ne gukubula naye nga waliwo oli alina emirimu 2 gyonna giri stable tewali wadde oguyuugayuuga bwe guti gyonna nga miramu. Agamba bwe nva wano nga ngenda wano bwe nva wano nga n'ogamba ya Allah nze lwaki. Olumu bituleeta emitima emibi. Njagala mumpulirize abawuliriza bange. Tokwatibwanga obujja okulaakulana kw'omuntu omulala. Tokiikanga ensingo olw'okuba omuntu omulala succeedinga akulaakulana atambula. Tomuyolanga ettaka. Tomusalangako olugoye. Temufunanga bujja obwo kubanga obujja obwo mbubasomesa obujja bubi. Ojja kuyoola ettaka ly'omuntu atayooleka ttaka. Katonda oyo yamusitula n'amugabirira n'amuwa ebyo era ajja mukuuma omuyita omulogo ng'ate gwe oyongera okubbika. Nsaba omukwateko bukwasi asobole okunnyulula gy'oli. Nsaba tumwegombe mu nneegomba ennungi. Naye abantu abatusinze tubaleke ojja kumuwalampa by'otasobola. Katonda wakuweera edduuka n'abaguzi abagenda bakunoonyeza. Egyo emitima emibi gye tulina si mirungi. Tokwatibwanga obujja muganda wange.
sanyukira oyo afunye naawe ojja kufuna. Ne bw'abeera muntu awangudde oba kalulu oba kaki oba ngamba nze buno bujjadde oba kikyonna kyonna omuntu kyafunye ekirungi musanyukireko. Ne bwe bambaga ya muntu tokaabirako maziga, kubirako engalo, naawe olunaku lumu bajja zikubira mu luggya lwo. Inshallah. Tujjanjabye nnyo abantu naye nga betujjanjaba ennyimbe be bazeereetera. Abaana ba gundi basakisidinze n'asera oluggi ekiro nakkakkana ng'ate ali ku ndiri oba ng'aseereddewo ekigwo ate ne bamala ne banoonya mulongo. Kati mulongo bw'atabayamba oba bw'abayamba oba bwe banyiiga ate awo mulongo ne bamufuula omukyamu. N'olwekyo tusanyukire nga bannaffe nga bafunye ebirungi. Tubeebalizeeko nga bafunye ebirungi. Naffe tusabe Katonda tusitule olunaku lumu. Tubeereko n'emirimu ebiri, tubeereko n'amaka amalungi, tubeereko n'essente mu nsawo, naffe tulekeraawo okwewola olunaku lumu. Ate nga byonna bijja kubeera insha Allah. Saba okweyanza mwenna abatugulako ku Mulongo Garments mwebale nnyo mwebalire ddala. Saba bategeeza nti edduuka eryo liri mu kibuga wakati bayitawo ku Sasa eri opposite ne Nabukeera. Tuyina by'abaami bokka. Tuyina emisipi, tuyina amasaati, tuyina empale, tuyina boxer, tuyina vesti, tuyina stocks, tuyina amasaati amalungi, plain shirts ennungi ddala mu kala gy'oyagala. Oba oyagala basomesa bo bagulire essaati ng'efaanagana ogitwala ogikubeko bukubi manya gaabwe oba stampu ya ssomero. Tuziyina ennungi ddala. Tuyina essaati ez'ebikuubo, ez'ebimuli, tuyina empale eza kaki, tuyina empale eza jento ng'empale gy'olaba nti ejjira ku suuti bwe zityo. Tuyina bu brothers oba obukooti abaana abalenzi batera okwambala. Buli kimu tukiyina. Tuyina amasuuti, tuyina kawunda, mujje mutuguleko. Essimu ya Mulongo Garments eri 0788934546 era nga neebaza mwenna abagezezzaako. Sina kugezaako by the way. Neebaza mwenna abazze ne mutugulako ne mutuwa obuyambi ate ne mugula ne kawunga ku Mulongo Garments. Essimu ya Mulongo Garments eri 0788934546. Nsaba okweyanza kwata okihokoomu nkubuuzizzaako mukwano. Nsaba okweyanza ku taata Liizi eruwafu, mukyala Nakityo wonna wooli, neebaza Bolisi Entebe, neebaza mukyala Nabagereka Mariamu, mukyala Nagujja Rehema Ensaggu, neebaza Nakawa. Weebale nnyo weebalire ddala. Nakawa njagala okutegeera oba lino linnya lyo oba kyalo naye ng'otuwa nnyo obuyambi. Onyetaddeko nti Mulongo essimu ye eba bbize. Nange essimu eba bbize bakuba. Naawe nkubira ejja kuyitamu n'enkya ebeerako. Essimu yange ku Saturday ebeerako okuva ku ssaawa 3 mpaka ssaawa 11. Ku Saturday ebeerako okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 11. Ku Sunday tegenda kubaako ate ku Sunday eneera ngenda kubagiza mukyala Namusoke Emenvu. Nakyejwe Mariamu munnange weebale nnyo weebalire ddala. Hajara tweyanzizza. Aneti Erugoba tweyanzizza. Onyetaddeko nti zikuyambeko maama. Ndibalekera Brenda weebale nnyo weebalire ddala. Rita ku Mobs tweyanzizza. Neeyanzizza nnyo Biti mu Kalitunsi weebale butandekerera. Keke wonna wooli weebale nnyo. Mukyala Navuga Christine nga bulijjo. Aneti Eni wonna wooli. Mwami Kavuma Franka tweyanzizza nnyo. Netaddeko nti ebbaluwa y'olwokutaano ekiro weebale nnyo weebalire ddala. Noono yataddeko nti Fridays program tweyanzizza era nga nange yeesinga okunnumya omutwe. Munnyambeko ku bbaluwa y'olwokutaano oluwedde ya TV na YouTube. Nkimanyi mmwe temubiraba, temubiwulidde, tebizze ku radio. Munyambe nzivuunule famire eyo. Bannange olujja olulamba terujjanjabikika. Mugende programu eyo mugirabe. Munnagikulageko gwe atalina ssimu ya seereza. Oteekako ku YouTube ogirabe. Olaba amaziga abaana abo ge balimu. Munkwasizeeko. Wiiki ejja sigenda kukiddamu. Kye nnaaba nakyo kyenja okutandika nakyo. Sijja kunyiiga kuba mukoze kye musobola. Naye sijja kukoowa kubasaba kubanga nange abantuukirira bangi. Mukyala Amina Embiriizi nkweyanzizza nnyo. Tulisi Mary weebale nnyo weebalire ddala. Mukyala Hadija Nakulima, John Kayiira, Agatha Nakakaawa, Teddy Nansereko,
ne mukyala Christine Nakyanzi mwebale nnyo mwebalire ddala. Star Fm Radio gy'owuliriza program kooti yamaka Omulongo Babirye Sarah ng'emanya gange. Oli ku Star FM 97.5 96.9 emnyenye y'eggwanga program kooti yamaka Omulongo Babirye Sarah ng'emanya gange. Obulamu bwange bwonna mbumazeeko nga mbonaabona maama mulongo. Ndisanyuka olunaku lw'olisoma ebbaluwa yange eno ku radio. Mpandiise mpola mpola osobole okulaba omukono gwange bulungi era ogusome nga Katonda ye mubeezi. Nsanyusa nnyo okukulaba maama mulongo. Eradde maama mulongo. Maama mulongo. Nyooge maama mulongo. Nga nsanyusa okukulaba. Nga nsanyusa nnyo okukuwa ebizibu byange n'abaana bange. Maama bw'oba osoma ebbaluwa bannange balombojja gye baakulira. Nkulombojjera ntya kitange omulungi ow'engabi. Kitange ataalesanga muntu kanyama mu nnyumba. Kitange yakula atagoba muntu waka. Kitange gwe baakazaako eryamukuŋŋaanya. Olumbe lubi. Olumbe lubbi. Kitange lwamutwala tuli bato ddala. Bwe tutyo ng'abaana ne tukula nga tuyaggayagga. Tukulidde mu kubonaabona okuzibu. Era abakulu kye baasalawo kya kutuvumbiza kututeeka mu malya. Nange bwe ntyo ne nnyingira obufumbo ku myaka 18. Naye nno olwo ate waaliwo ne bato bange baabuyingira nga bato tebannaba na kugiweza. Nga nfumbira mwami wange bwe twali tulabaganye era eyandaga omukwano omuzito. Yandaga omukwano n'angamba agenda kubeera kitange ow'engabi. N'angamba byonna by'onyumya ku taatawo ngenda kukubeerera taata. Era bato bange ababiri abaali babonyaabonya ennyo mukadde n'angamba mbaleete nfumbirwe nabo. Nafumbirwa ne bato bange asinnaba na kuteeka mwana wa musajja ku nsi. Nanjagala. Balamu bange ne banjagala. Nasanga omwami aguzeewo akabanja. Twalima, twapakasa, bonna baagamba najja n'omukisa. Nga tugula ekibanja ddala, olwate nga ssente emaze okujja. Nga buli ayina ekizibu wamma atuukirira ffe ne tulyoka tugaziwa sanyuweko ekibanja ne kigejja ne tugula n'ebusukka kubo. Maama wange kye yambuulirira ennyo bwe buteeganya mugenyi yenna waka. Bwe butakweka kyakulya mu nnyumba. Kyekyafuula oluggya lwange oluganzi. Nga nfumba emmere empitirivu nga buli omu alowooza nnyina abagenyi. Naye ate nga tugira ne tugimalawo kubanga n'abayise n'abayitanga. Ewange ekigambo jjangu tulye tekyabanga kyakusaaga. Nayitanga ne bakyama era ne tulya. Maama omulungi nayagalwako balamu bange ne bannazaala bange. Ssente yawera nga ne balamu bange bampa abaana ne tubasomesa nga bava waka wano. Era mu luggya luno nazaalamu abaana 8. Ssanyu likendeera nga ndi ku mwana ow'omusanvu. Twali tuzimbye ennyumba ennene eno. Twali tugaziye era nga tumaze n'okuzimbira maama ennyumba. Maama gwayogerako nazaala we kati. Nga n'ewaka ewaffe obuyambi ntwala.
bato bange nga bakuze bagenze ate ng'onaafuna nga nabo batandise okuleeta. Maama Mulongo, simanyi lwaki abasajja oluweza ssente balowooleza mu kuwasa. Nabiwulira nno ng'atandika okusaayisa ekyengulu nti agenda kuzimbawo ennyumba ya mugole, nti agenda kusooka aleeta omugole amuzimbirewo ennyumba ntono, naye bw'alimala okwekolerera balizimba ennene. Ebigambo nga mmaze obbiwulira ne mbibuuzaako mulamu wange. Mulamu wange n'aŋŋamba tekisoboka, tasobola, tamanyi gye muvudde. Bwe nawulira batandise obbyogerera ddala ne mbimubuuza. N'aŋŋamba musajja musiraamu, obusobozi abulina, waddembe okuwasa abakazi abasukka omwo. N'aŋŋamba simupapira, ekiseera ajja kukiŋŋamba bw'anaaba agenda okuwasa. Nanyiiga Mulongo, naye okunyiiga kwange tewali kyekwataasa. Omukwano gw'omwami wange n'omukyala gwe yali afunye gwali gulimu omuliro mungi nnyo. Natandika okuwulira nga tebannaba namuzimbira nti yali amaze okwanjulibwa mu balamu bonna n'ewa nazaala wange nga bamututteyo. Nagenda ewa nazaala nga nkaaba ne mugamba, maama, biki bye mpulira? N'aŋŋamba, mwana wange, sibiinaako kkomo kuba omugole asulirira kuzaala. N'aŋŋamba, kasita oli wakaawo beera ewuwo. Kyenava mugamba, naye wali engulu tebamuteekawo, tuba tutya nga twawula luggya, bagende nabo bakole babeere eyo. N'agamba, simanyi, nja kwogera naye oyo sisuubira nti ayinza okugula ekibanja ekirala. Era Mulongo teyakigula, nga bazimbira munnange kyengulu awo. Yajja omwana ali myezi nga 8. Baamundeetera ne mulaba. Sijja kugamba nti nasanyuka, sijja kulimba, nayisibwa bubi. Era ne bamulaga ew'okulima, wadde ekibanja yakisangawo n'alima. Naye maama Mulongo, omukazi yajja, omukazi yaganja. Nali sikyalina kyenjogera, bingi bye neemulugunya okuviira ddala mu kisenge. Naye mulamu wange gwe nasooka obbigambako ne bimunyiiza nnyo, n'agamba nja mmugambako. Saategeera oba yamugamba oba teyamugamba, wabula kye nasooka okwegendereza nga buli gwe neemulugunyiza nansuubiza nti agenda kukomawo ate ankyawa bukyayi. Ngenda okubiwulira nti ew'omugole tebavaayo. Ne ŋŋamba nga twawula kkubo, bagendayo batya nga sibalaba, ate ewaka ne batajja. Ne baŋŋamba nti bayita mmanju. Ne ŋŋamba, balamu bange, nabakola ki okutuuka ku kino? Omu nali njogera naye bulungi, kyenava mutuukirira. Yaŋŋamba, mukyala, naawe obujja bukomye. Naffe babba baffe balina abakazi abalala, naye ggwe obujja bukutuusizza ku kizibu, ffenna tugenda kukukyawa. Ogenda oyogera muganda waffe n'omulala asanga bwe yafuna omukazi omulala nga bw'atakyakufaako. Obujja abantu bakusekerera, tuulako ewaka oleme kulaalaasa mwannyinaffe bw'otyo. Nali siina muntu gwe ndaalaasa. Kale ebizibu byange ebyannyiga nabigambanga bo bennyini. Ne mugamba kye kyakunkyaya, kyeyava akuba akakule n'agamba, bonna nno bajja kukyawa bw'oteddako. Kyeyava ngamba, mukyala, kyusa mu nfumba, ono omwana afumba. Kigambo kyannuma kindi ku mutima n'olunaku olwaleero. Mulamu wange ebigambo we yabiŋŋambira n'olwaleero ntunulawo ne njiika amaziga. Ddala ng'oli mukazi, nga ne munno mukazi, nga talina kyakukoze, n'omugamba ebigambo ebifaanagana bwe bityo. Nze maama kankubuulire, mwannyina yawasaako omukazi omulala.
ne muka mwannyinaze yantuukirira n'ambuuza mulamu ebigambo bye mpulira bituufu. Nakkakkanya omwana w'abandi ne mmugumya ne mugamba mwannyinaze nja kwogera naye ajja kukyusa kuba nnamanya nti ekyo kiruma buli mukazi yenna. Abange tebaali ku ludda lwange bwe ntyo nalekeraawo okubaloopera. Ate nga n'obuzibu gw'ogambye ekintu omusajja yajja yamuyombera. Ne ntegeererawo nti buli kyenjogera kyonna gwe nkigambye akigamba butereevu omusajja. Era ne ku olwo omusajja yajja ewaka nga mukambwe atagambika, nga tasalikako musale. Mmere nagimuwa n'agizira n'aŋŋamba zze twogere, bwe sikyusa agenda kunsuulira ddala mu nnyumba. Oli ku Star FM 7.5 9.6 emnyanya y'eggwanga, program kooti yamaka, Omulongo Babirye Sarah ng'emanya gange. Nkutegeeza nti Shanta Beauty World nzigule wakaliga akatale k'abaveterani. Saba okutegeeza nti ebizigo byonna bwe biri bitabuddwa bulungi. Ebizigo bipya birungi binyiriza ate ng'olususu tolukaka. Gwe luggyeko akasusu akakutte ng'okozesa scrub waffe. Bw'omala lusigeko ekizigo, bw'oba olina obusobozi bwa oil, teeka oil ekiro ke kaba kasulamu. Lujja kuboobera, ojja kugonda olususu, terujja kwakanyala, lujja kuba oili, tojja kuddamu kukozesa makeup, ojja kuba olabika bulungi. Kozesa sabbuuni owogumu ekitundu, alina obusobozi kozesa ow'ebiri, waliwo ow'ebiri ekitundu, waliwo n'ow'esatu. Paaka y'olususu yonna weeri bulungi. Ice cream wali yellow, ice cream pink wakasaanikira aka red, yellow wakasaanikira aka red, ekizigo ekyakasaanikira aka yellow, byonna weebiri bulungi nga bitabuddwa bulungi ddala. Tunyirire tuleme kusiiwuuka. Essimu y'abakaliga eri 0772686178 n'ebitundibwa mu musomo byonna tubirina. Abakyala mujje twewunde, mujje twekoleko. Ebitundibwa mu musomo byonna weebiri. Supu wali, West Beads webuli, obugoye webuli, buli kimu weekiri. Mujje tubeera abakyala ab'omulembe gwa Mulongo, tuleme kubeera abakyala ab'omulembe ogw'edda. Nagamba operation gyenkola y'abakyala naffe batweguyeeko. Tulemenga kabirira baami buli kaseera. Tubala njigiriza abakyala okukola, njigiriza abakyala okwefaako, njigiriza abakyala okubeera nako bakurespectingeko mu maka g'obeeramu. Oleme kubeera nga property. Obenga bw'otabeerawo omuntu amiisinga nti mukyala wange taliiwo. Ne banange gwe n'ofumba nga ne bw'oba toliiwo omusajja ga yagenze waabwe kale anadda tunaalaba. Banaye mujje twefeeko abakyala, mujje ewakaliga, mujje twefeeko, mujje twekoleke. Essimu y'ewakaliga eri 0772686178. Ekizibu kyo kinnyonnyole. Omwana ne bw'aba muto si yeddagala. Ate namutidde omubuulira gwe gw'omanyi. Awo tewaliwo omwana alina myaka 15. Bonna balina emyaka 2 n'okweyongera waggulu. Ate ky'obagamba baakibagambagamba dda. N'ekirala wadde muto si yakola eddagala eryo. Eddagala ddyo ddagala, oba ani alikuwadde lyo liyina okukola ekyo ky'oyina okukyoyagala. N'ekyo tukubire tujja kubanga tukunnyonnyola. Tuyigiriza abaana ewakaliga tusiba enviiri, ate nga tuyigiriza n'abaana okusiba enviiri. Obuviiri bwonna gye buli. Saba okwebaza ku baana bange ab'oku YouTube, Pamela Speaks ogamba otya, Lydia Aguti, Annette Nantege, Tamiads Oceans, Namuleme Janati, Gachigako ogamba otya, Caroline Namubiru, Namusoke Sophie, Askirake HDHHJ, Naziwa Asmat, Nabakoza Monica, Nick Nasimu badde obuze, Wanda Rebecca, Joyce Nanyonjo, Sierra Nansubuga, Nakibuka Nusula ogamba otya mukwano bangi si banno, Sandra Nakayemba, Caro Biramire, Esikeli, Joani George ogamba otya, Sheila Ryan Chimba, Nalule Halima, Shami Shamu wonna wooli, Shami Shamu, Nath ogamba otya, Birungi Rose, Bridget Nakuya, Aizon J Amazon, how are you?
Kanyago Kauthara Agi nenkubuuzaako Neshibasoni nawe nenkubuuzaako abaana balina amannya ku YouTube kuno nanaagira emirundi nga 15 nange nno njagala bannoonyezeeyo erinnya lya YouTube nange libalemeko okusoma nga bwe munnanaagiza nga nsoma gano bannange wama ba live streamers mugamba mutya kanve ku ba YouTube wama Gertrude Nalwoga how are you naye nabo n'amannya ge gamu na Pasira Jackie Melissa J2 Nasimbwa Joelia Angel Shamira Mireje Mire Shiratiravu Kisache Becky Rashiba Bale Agnes Eni Sandra Nakayemba Mario Sparksi Sophie Hasfa how are you Kalosisi Kuruthum Had Sogambotia Mireje Mire Chosimire Judithi Hali Andrew Asimwe Prila Princess Ogambo Tia Princess Kasimo Laira Juma how are you Naba Situ Rosie Blessing DSC Vicky Nora Miss KZ Susan Namuyimba Namugenyi Justine Buliaba Goleti Luwede Catherine Sandra Nakayemba Ashira Sekasi Nerema Ronixi nawe nenkubuuzaako nembategeeza abaana bato aba YouTube nti live ennaku zino tutawanyamu ddala eggulo yakutuse emirundi ng'esatu naye nebaza abasigaddeko ne tutambula program gye ziri zonna zirabe likinga sharinga ate osubscribing Star FM ye radio gy'owuliriza program kooti yamaka Omulongo Babirye Sarah ge mannya gange mpankomewo oli ku Star FM chana musanvu katonyeze 5 chenda mukaaga katonyeze 9 emnyanya y'eggwanga program kooti yamaka Omulongo Babirye Sarah ge mannya gange nga nsiriikiridde bwe nti ng'ate nange mpulira obusungu obungi nasse ebikoowe eby'okumu kiyava ngamba tolina bikoowe by'ossiza wano ensirika ebbanga lye nali nfumbidde omwami ono nga tanyiigangako na kuswakiira nga bwe yali afaanana kiyava ngamba nja kusuulawo nze ngumidde ebizibu byo naye omumwa gwo ogaanye okugufuga ennyumba yeeno simanyi lwaki yakulema okuyonja neewunya neebanga gye battiddemu ekintu ey'ensonga girowoozeeko ensonga munno gw'olumba manya ye tannakulumbako era takulinaako buzibu bwonna gwe kitaawo yalina abakazi bameka ye nze musajja asoose okuwasa omukazi ow'okubiri wano muzeeyi gundi yabateeka mu nju emu haji gundi yabateeka mu nju emu kati nze amutadde ku kibanja ali mu makaago byogenda ogamba mbu ekibanja twakigula ffenna ekibanja kale tukigabane ekibanja ky'emmanga kino kyonna kikyo kati ekyengulu kyange ne mukazi wange saagala kuddamu kuwulira ng'omuyisa mu kamwako era njagala otegeere namufuna lwa nsonga zange nagamba ombowa nagamba ombowa nnyo kati oba towulira gw'omanyi n'ekirala ekyangoba wano kuyomba bwe yatuuka ku ekyo mulongo nali maze okunyiiga bangenda okwogera nagamba ani gw'olaba mu kamwa awo ejansitimulira oluyi olwasookera ddala mu bulamu bwange ne mugamba nti onkubye kuba owasizza naŋŋamba nti n'ebirala okyabiraba yakutimpula kasita tomanya wookoma nziramu okuwulira omuntu yenna ow'oluganda lwange nti wamunnyonnyodde ekintu kyonna ekinkwatako oba amaka ago gakulemye dde ewammwe abaana nja balabirira saayina nkola esiba kuzaala maama ono kamunguluze w'oluyi era ye yantegeezesa nti nnyinamu omwana wange omuggalanda ow'omunaana nali nzadde baana bange ng'emirembe gye tuyina nnyina kuzaala omusajja ono yanzira era olubuto ne ndukuza olw'omwana ono era ng'omugole akkaatiriza ti olubuto si lwa bba yamugamba yanzira dda omugole yanjogesa maama
omugole wange teyagambwangako. Omugole waffe ono ng'asala n'ava ewuwe n'ajja katandaalo n'ajjayo ebintu ebitukula n'atwalira mu kibbo n'abikozesa n'amala n'abiteeka mu kibbo n'akomawo n'abiyiwa katandaalo. Omugole wange ono maama yakkiriranga mu lusuku emmanga n'atemamu enkota y'ettooke gy'ayagala n'alagira abaana bange beetikke bamutwalire mu maka ge. Omugole wange ono maama ne bw'asanga akava ku kyoto ajja ku katandaalo ekibakuli n'asena n'atambula n'agenda. Omugole wange ono maama nga sina we mmuloopa nga nafuuka mukazi mubi. Omugole maama yaganja, omugole atasobya, omugole ng'abantu abanninaanye babiraba, mikwano gyange babiri bamulumba. Saategeera nti bamulumbye, sinze nabaloopera, baali babiraba. Siyina gwe nagamba nti genda omunnumbire, wabula baamusanga ne bamugamba mukazi munnaffe, ddala bw'obeera ggwe nga byokola munno babikukola, naawe ozadde abaana bwe babikola ababo. Ddala omukazi ali mu maka ge atakulumbangako, lwaki omujooga okutuuka ku kwekyo? Bye baayogera ebirala saabitegeera. Nalaba musajja kunnumba, olubeerera olujja olwange nduggala bukyali. Yalukonkona ng'alukonkonya jjambiya. Kyenava nkuba enduulu ne ngamba abantu nti onazze n'ejjambiya wano. Nali mmanyi agenda kuntema. Kyeyava agamba nti namusindikidde mu maka ge abakazi abayeekera bagende bakube mukazi we. Nga byaŋŋamba sibimanyi, gye nakomanga okubyewakana ng'ate gy'akoma okukambuwala. Abaaliwo ne bamugamba yogera amannya g'abantu be baatumye tubayite babeerewo. Ekiro ekyo twatuula mu nsonga ne mbagamba bakazi bannange nabatumyeko baayogera. Ne bamugamba taata gundi, mubadde bannaffe ebbanga lyonna. Ne gundi yawasa omukazi owookubiri naye teyeeyisa bw'atyo. Ne gundi n'awasa omukazi owookubiri naye teyeeyisa bw'atyo. Ne gundi n'awasa naye ggwe kiki? Byonna nga bye bamugamba ayomba buyombi. Abaaliwo ne bamugamba okusinziira abakyala bano bwe bannyonnyodde, ono omukyala si yabatumye. Nga tawulira. Bakazi bannange bw'oba odibye, odibira ddala. Musajja yakyawa abaana bange. Omusajja yavaawo amatumbi budde ago nga talina kigambo kyatanvumye, ebiyisika mu kamwa ebitayisika mu kamwa. Abaana bange omwaka ogwo yali tabaweeredde, naye nga nnyinawo obusente nnima kino nnima kiri, nga mbalimba nti taata wammwe yaleese akasente kano. Abaana bange obukyayi bwa kitaabwe baabulaba, nabo ne bagamba nti kale. Kati ekyavangamu ng'omukyalo ono bw'abatuma nga bagaana. Abaana bange gye baakomanga okunyooma, taata waabwe gye yakomanga okujja mu luggya n'abakuba. Mulongo ng'omusajja akuba omwana wo ne weekwata mu byenda. Namugamba nga tukulabe nga bulabi tudduke. Gwe buli lwajja ewaka obaze kuba, kubonereza, kuyomba. Abaana bange bakozi bammwe. Nalaba emigo gisusa abaana bange. Ne mbagamba omugole kyabagamba nga kyemukola. Tewabangawo omwana anyoomanga maama we. Kyabagamba okwetikka mwetikke. Kyabagamba okukola mukole. Omukazi n'ambonyabonyeza abaana nga ndi ku nsi ntunula ndaba bwe nti. Nagamba abaana bange olwo singa nafa mwandigambye maama singa waali. Naye nammwe mundaba wendi. Naye nkooyo okubwa kwa kitammwe. Katubeerewo omukazi akole byonna kasita muli balamu. Abaana bange okusoma baakukomyawo. Bwe ntyo ne ntandika obbagabira bannyinaze, baganda bange. Ne mbawa abantu b'ekyalo bannyambe babayigiriza obukozi kuba ewaka baali tebalina kye bakolawo. Ku luno nali nninza jjambuuze abapakasi be gye bali. Naye yasirika busirisi nga bw'abiwuliza nti omwana wange ali eyo ng'ayogera ebigambo. Bagenze kukolayo kinnaabo. Balina kye basobola okuwa nnyabwe, banaabaamu amagezi, ozaala abaana abasiru ng'obazadde mu mukazi omusiru,
yayogeranga ebigambo, mukazi munange wankyaya, mukazi munange wandibya, mukazi munange walinga gwe nali nasobye eddanga tonnajja wa musajja wano, mukazi yanzijako abanjagala bonna naddala oludda lw'omusajja. Bwe ntyo ne nsigala n'ab'omulirwano ne nazaala wange namulambulanga era nga naye annambula. Oli ku Star FM 97.5 96.9 imnyenye y'eggwanga. Program kooti y'amaka Omulongo Babirye Sarah ge mannya gange. Nyongero babuuzaako mikwano, nyongero bebaza emirimu. Waliwo omuntu aweereza message weebale nnyo weebalire ddala. Oŋŋambye bakuyite mukyala Nakimuli enajja Nankumbi. Nzijukiza mukyala Nakimuli maama Naggujja nkutumiddeko aweerungujja. Ogamba otya mukwano ku mudaala awo maama Naggujja. Ono mukyala Nakimuli angambye nti Mulongo nsomerako ku ssimu ya mukyala Namusoke bambi kitalo nnyo ekya maama we muweerezeeyo ku mabugo. Neyanziza neyanzeege n'alina idea bw'etyo oba ekirowoozo bwe kityo weebale nnyo weebalire ddala. Mukwano gwaffe ono erinnya Sippya tulisoma buli lunaku mukyala Namusoke Emenvu yafiirwa maama we ku lunaku olwokutaano n'aziikibwa ku lunaku olw'omukaaga. Muntu yenna asobodde omukubagiza omubuuzaako omusaasira mukubire ku 0775 45 52 01 0775 45 52 01 omuweerezeeyo konna bambi. Mukyala Namusoke yenna omuntu akuweerezaayo kyonna mumpandiikire mu kitabo, ekitabo jja kimpa ku Sande. Mumpandiikire mukwano mu kitabo, ekitabo jja kimpa ku Sande. Mwebale nnyo mwebalire ddala n'aleese ekirowoozo ekyo weebale nnyo mwebale nno. Mwebale olumu mwogera ekintu ng'obwongo tebukiriiko. Mukyala Namusoke Emenvu kitale kya maama essimu ye 0775 45 52 01 weebale nnyo weebalire ddala. Hajjati Janati Ddumba nkubuuzizzaako mwana wa maama ogamba otya obulamu buli butya? Kansuubire nti nno oli bulungi. Njagala okubuuza ku mukyala Christine Nakyanzi nembuuza ku mukyala Nabadda Mary Caroline weebala obuyambi. Mukyala Nabadda Mary Caroline tweyanziza. Mukyala Joyce Namutebi mwami Musa Kiyemba weebale nnyo manya gafaanagana. Tuyina mwami Musa Kiyemba we Kabale Bugonzi Seeka. Tweyanziza nnyo mwami Musa barakallahu fiiku. Nayiga Jacqueline tweyanziza. Aisha Nabukeera weebale nnyo. Prosi Ndagire tweyanziza. Mukyala Pauline Nakyanzi, mukyala Pauline Nakanwaji nenkweyanza maama. Mukyala Nakalema Florence nkweyanziza. Mukyala Rebecca Nalweiso, Margaret Nava, Reste Nyanjula Reste tweyanziza nga bulijjo. Nabwire Betty, Alice Kabanyana Alice, Muhammad Mpaji tweyanziza. Nanyonjo Claire wonna wooli, Esther Nabuyondo wonna wooli, Fiona Nakate wonna wooli, Birizia Sakia tweyanziza. Nabakibi Winnie tweyanziza. Naye Nabanjala Flavia munanga weebalire ddala weebale nnyo weebalire ddala. Waliwo omuntu yampeereza eggulo emitwalo 2 wataddeko reason nti neebale kufunira famire wali toyina bantu bo naye kooti y'amaka ye famire yo. Tujja kubeerawo mu kooti y'amaka yaffe ng'eggumidde ng'enywedde n'ebizibu byaffe. Tetujja kutiitirira muntu n'omu mu kooti y'amaka, tetujja kweguya muntu n'omu mu kooti y'amaka. Tetujja kusabiriza buyambi bantu beefuula nti tebawuliriza bizibu bye tuyitamu. Tujja kubeerawo, tujja kugenda mu maaso. Kooti y'amaka ejja kufuuka ensonga era kooti y'amaka ejja gaziwa mu nsi yonna inshallah. Tujja kuwangula, tujja kwerabirira mpola. Kooti y'amaka tuli bwana bwambaata. Bingi ebitugatta ne tufuuka famire. Tuyina amaziga agatugatta. Naawe bw'olifuna ekizibu oli tujjukira n'otwegattako. Gwawuliriza ebbaluwa n'oziwulira ng'obutabo. Sikusabira bizibu bino okutuukako. Sijja kisaba. Naye bwe binaakutuukako onajja mu famire yaffe.
twazaalibwa mu maka ga njawulo ne tuyina ebitu bondingsa ne twefiiringa. Omwana atali wali ebuwalabu ne mufiiringa nga ndi okumpi. Omwana ali ekyannamukaaka ne mufiiringa nga andi wano. Omwana wange ali ejjinja ne muwuliranga ng'alungo masete ne muwuliranga andi wano. Abantu b'emukono mbaagala nnyo. Abantu b'ekisoga mbaagala nnyo. Oluguudo olwo mwebale kujja mu misomo obutakoowa. Abantu b'e Masaka mbamisinga nnyo. Era ennaku zino sikyafuna nnyo bantu masimu kuva Masaka kubanga radio yayonooneka. Naye siribeerabira abantu b'embiriizi omukwano gwe mundaga, abantu b'e Mateete, abantu b'e Ssembabule, abantu b'e Bukomansimbi. Nayita waawe Bukomansimbi nga tuva okuziika Hajseeka Kawooya, taata wa Thuraiya Nabunnya. Mwenna mbaagala nnyo Uganda yonna. Mwebale kuwanirira kooti y'amaka nagifuula y'amaanyi mu nsi yonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Star Fm ye radio gy'owuliriza, program kooti y'amaka, Omulongo Babirye Sarah ng'emanya gange. Ebizibu byange nga ngenze mbimanyiira, abaana bange batandise okupakasaayo ne bakuleeterayo 10, n'olyako n'owulira omugole byayogera ku kyalo kwonna. Baana bange musabanga nnyo abasajja bammwe ne batabajooga kubaleeteranga bajja bammwe we mubeera. Omukazi mujja akola akajanja, omukazi mujja amanyiira, abaali mikwano gyo n'abeefunza, abaali banno n'akufukuutirira, bw'aba muganzi kiyitirira. Nze maama munnange yannemesa emikolo, yannemesa okuziika, olinga alejja, olinga ayogera, ng'ogamba ate ku kyalo ye yansookako. Mba ndi wakaawo, nazaala wange najja okunkyalira. Nasanyuka maama, nasanyuka nnyo. Twasula tunyumya ng'ogamba ye maama anzaala. Namunyumiza ennaku yonna, ebimu ng'aseka, ebimu nga ngamba tebisoboka. Namugamba olujja luno alujjamu nga bw'ayagala, ate nze ekintu ky'aba atutte nga tannakizza sisobola kulinnyayo wadde okukituma omwana. Nangamba tekisoboka, ebyo sibiwulirangako, lwaki akujooga obwenkanidde awo? Maama tuba tuli awo nga tamanyi nti mu nnyumba mwali, najja okunona embazzi. Nsonyiweko, nazaala nali mufumbidde ekyennyanja, anfumbye engege 2 nga nzisiisa bulungi era nga bw'osiikira omugenyi. Ndowooza akawoowo yakawulirira eri, bw'atyo n'aggyayo ekibakuli ku katandaalo, abaase n'engege ne ŋŋamba nazaala nti jangu olabe gwe wali owakana. Amusanga akutamye bw'ati afuluma ekiyungu, akutte embazzi n'ekibakuli ekirimu omutwe n'ekya wakati. Maama kyeyava ayimirira mu luggya n'amugamba, naye mwana wange mwenna muli baana, naye ekikujoogesanga munno bw'otyo kiki? Nga sikiwulirangako ebbanga lyennenkanidde wano, n'ojja n'oyingira ekiyungu kya munno bw'otyo ng'ova mitala, n'okisenamu enva n'otambula n'ogenda, kale weebaza afumbye. Yamuweekanga, kyeyava agamba bulijjo ojja n'obeera wano ewaffe n'otatuuka. Nali simanyi nti mukazi gwe tonjagala. Okutwala obutwazi kava ndiisa abaana ba mutabani wo, enva nazo ne zikuyombya. Kyeyava akwata enva zange n'aziyiwa ku ttaka. Nemugamba wandizitutte n'ozirya, naye n'otaziyiwa ekyennyanja nkiyoole ntya? Kyeyava agamba nti nva ze zibaluma, ziizo siriddamu kulinnya mu luggya lwange lwammwe. Maama weesiimye, nazaalawo ng'akwagala, ajja n'okujja n'alaba abazzukulu ng'ekkubo talisaze. Kyeyava agamba, mukadde maama, nange ndi muwalawo era nze mbeera ekyengulu wali, eno obugenyi bw'obukoowanga ojjanga naffe n'otubuuzaako. Mukazi n'ayambuka. Era buba buwungeera, mutabani we nakkirira n'agamba, maama onzise, byonna nga bwe byabaddewo emisana, kati omusajja byazze okunkubira. Musajja yayomba, maama n'afuluma, n'amugamba toyinza kuvuma mukazi bw'otyo nga wendi, ebyo bivume nze kuba nze nayogedde ne muwala wange, munno yabadde asirise busirisi,
namubuuzanga ani munnange toddangamu n'okyogera maama oli muzibu nnyo tewandivumyevumye mukazi wange bw'otyo lwangege n'omuvuma ng'alinga ye atali mukazi wange wayogedde bubi nnyo era oyo yakuwaga maama naawe kati nkugasse ku bantu bessaagalira ddala ayogera ebigambo bingi nno ddala naye byonna nga bya bulimba kyenava ngamba maama ndowooza olabye bwawaayiriza bw'atyo bw'abadde ampaayiriza buli lukya. Maama yabeerawo ennaku era bwe zaggwako teyagenda ngulu bw'atyo n'addayo ewakaawe. Ali ku Star FM 7.5/9/6 emnyanya y'eggwanga program kooti y'amaka Omulongo Babirye Sarah gemanya gange bannaffe aba Garden Gold tomato sauce bagamba tomato sauce waabwe mulungi musange mu maduuka gonna bagamba nti entebe gyali mu Nvuma Shoppers entinda ku Kisalumu Enterprises ku Ntebe Road outlet supermarket ekisubi ali mu Kiwa Enterprises Kajjansi gyali ne mukikuba ali mu Mukono B ba Mukono B traders n'olwekyo ebisingawo kuba ku 0704899645 ne 0782947867 tomato sauce wabwe mulungi halimu ebirungo ng'ennyaanya entangawuzi galiki n'ebirala ate nga bayina ne kiri bakubireko ojja kubanga obafuna bulungi. Uniform mufaliso omulungi ddala gw'ogenda ogulira omulwadde gw'ogenda ogulira maama abaana badda ku ssomero naawe mu makaago omusuubuzi gugule nnyo bajja guggulako ate naawe agwagala mbungi kuba ku 0800389600 0800389600 yesimu y'abannaffe aba Uniform. So ng'omuzadde wange ng'oli mu bitundu by'emukono nga weetaaga omwana wo ogenda okusoma dde Mukono Town Academy weerinnyo basari zange zikyaliwo ezadde ate n'ez'ebisulo nkyayinawo nsaamusaamu bakubireko otwale omwana asobole okusoma. Essimu ya Mukono Town Academy eri 0703844942 0703844942 okumanya ebisingawo. Nyongera okubategeeza nti kawunga super kawunga kagule wakaliga gye kali ku Mulongo Garments gye kali ne maduuka amalala gonna kagule otuwagireko nabagambo bannyonnyola ebirimu mu kisiibo kino ekya Ramadan bingi nja kuba mbibategeeza bulungi bwe gunaabanga ekisaaga kwekiri naye ennaku zino ebizibu by'ekkooti y'amaka bingi okusaaga kutono. Abaana bange ba YouTube mbaagala nnyo bantu bange mwebale ku subscribinga mwebale nnyo bwe ntyo nsaba obuyambi olunaku olwaleero nga nsabira ebbaluwa enkadde zonna ezigenda mu maaso ku TV ne ku radio zisobole okuggwa. Mukwano gwange yonna ky'osobola mpeereza ku 0772101113 ne ku 0776101115 mbaagaliza ekisiibo ekirungi bantu bange tusiibe twegayirye Munyazi Mungu akakkanye obusungu bwe bubaawo atusaasire inshallah atugabirire atuwe obulamu obulungi awamu n'abantu baffe. Maama mulongo nga ndi wano mu maka gange n'ebizibu byange ndowooza ku nazaala wange awo balamu bange we baatuukira. Ensonga eyali ebaleese mbu nziridde maama ne mmuteeka mu ntalo ezitamukwatako. Bannange baayomba naye mulongo bw'oba mubi ng'olina ebizibu n'enkwale ekuvuma. Natunuulira balamu bange be nayamba benderedde abaana abanobedde ewange bennyambye ng'omukazi n'akasente kange ak'ekikazi. Mbabuuza obukyayi bwonna mubujja ludda wa? Ne bagamba nti maama waffe omuyingizzamu ezo ensonga oli muzibu nnyo wandiyombye na mujjawo naye maama n'omuleeta abeere mu zino entalo zammwe ez'abaana abato. Balamu bange nazaala wange mbu yali yabayombesa nze saabitegeera. Ye maama bwe yalaba ebigenda mu maaso yayita abaana be n'abayombesa kuba maama muntu mukulu abadde alaba engeri gye mbadde nnyambamu abaana be. Waliwo mukamwana abeera mu luggya naye nga alinga azaala abaana bo.
Baze wange mwana wa kubiri mu bakulu ddala era bano bonna abato bayise mu mikono gyaffe era nga mbayamba ewatali gamba nti oba balamu bange. Nazimba ennyumba ya nazaala wange ne ssente ezange ng'omukazi bw'obaako ebigambo by'osiriikirira. Maama bwe yabanenya byonna baabiteeka ku nze. Maama bwe yabakyawa ate baakyawamu nze ne bagamba ne bw'onaakola otya maama waffe tayinza kuzaala wajja wano obuzzi omukazi yenna gwe baleeta ffe gwe twaniriza totuteekako komo kwani gwe tugenda kwaniriza maama tajja kufuuka wuwo. Banvuma bo banvumira ddala naye nali naguba ebimu nga sikyafaayo era nabaddamu nabo ne beewuunya nnyo okulaba nti nno mbazzeemu. Kati nayagala ntegeeze maama nti balamu bange bazze naye n'ekyesonyiwa n'enkireka. Naye munnange muwala wange agenda ewa jjajjaawo omubuuzaako ye yajja n'aŋŋamba nti jjajja mulwadde mwali mu nnyumba. Ne mbabuuza abaana bo baategedde batya. Muwala wange n'aŋŋamba nti nze nabadde ngenze bugenzi wa jjajja mubuuzaako nsuleyo ndyoke nzije wano ewaka. Nga nkwata booda nga njiwa ssente nga njigamba egende wa nazaala wange emundeetere mujjanjabeko. Mama ng'agaana okujja. Bannange nze okutuuka ku nazaala wange ne mugamba maama kiki? N'aŋŋamba olumbe lunnuma saagadde kutawaanya kanfiire wano naye abaana bange abo tebanninnyangako. Ne mugamba maama toyogera ebyo. Maama kiki ekituusa okulwaza bw'otyo? Ebivumo byokka nze nga mbaddewo nga ndi mugumu nga teggwongumya. Ngamba mwana wange si bivumo naye olumbe lunnuma olumbe lunjiikira ekiro lumbe lugenda kunzita. Mwana wange muka mwana agenda kunzita. Nasulawo ennaku 2 nga maama akema maama akaaba nentegeeza ab'ewaffe mu kyalo nti nazaala wange nga mulwadde nnyo abaana be bonna bamwesamba naye yabeesamba ngenda kukola ntya? Maama n'aŋŋamba nti gwe mujjanjabe nywera abakubanga teyazaala mwana n'omu ku nsi tewandi mujjanjabye ng'omuntu. Ntandika kujjanjaba nazaala wange. Kaakati nalaba agonze nnyo nze ne neevaamu nentegeeza balamu bange ne mbagamba nti maama mulwadde ne bwe mba mulina obutakkaanya bwonna mubuteeke ku bbali mujje mulabe ku maama wammwe mulwadde nnyo. Baŋŋamba nga abeeteesezza era nga abategeera edda anti gwe mwana gwe yazaala lubirira maama wo ffe yatuzaalukuka tatwagala tunaamulaba lwampaka. Maama bwe yabitegeera abaana bye bagambye kyeyava ŋŋamba nti nsitula onzijje mu nnyumba muno nneme kufiiramu. Nze sigenda kuziikibwa wano ndiziikibwa waffe. Nsitule ontwale mu maka ga mwannyinaze yasikira ssebo yaba nzijanjaba bwe naafa nziike era abaana bano tebanninnyangako. Nali ŋŋaanya okutwala maama ankuŋŋaanya ssente abaana bange nga baleeta atupangisa mmotoka nga ntwala nazaala wange wa mwannyina. Nasulayo ennaku 2 nendekayo kawala kange nze n'enkomawo. Kano ke nabuuzanga nti jjajja ali atya? Akaŋŋamba ajja kuba bulungi. Ne kaŋŋamba kojjaawe naye yazze kojja wa nazaala wange. Ne kaŋŋamba n'ono jjajja musajja oyo ate aba kojja oyo aba kojja wa bbaawe. Kojja wa nazaala oyo waali. Then ne wa mwannyina gye yagenda aba kojja wa taata w'abaana aba kojja wa mwami woono awandiise ndowooza mukitegedde. Aba jjajja w'abaana bano abaana baba bamuyita jjajja kubanga muganda wa jjajjaabwe omukyala. N'ategeeza nga jjajjaabwe oyo ne kojja bwe balina gye bamututte. Omwana yaddamu okuntegeeza nti jjajja bamukomezaawo ng'atambula era ng'ategeera. N'agamba tagenda kudda kaabeerere ddala ewa mwannyina. Omwana n'antegeeza nti asiibudde agenze ku mirimu gye.
Nasanyuka kubanga okuva le baali bamututte okujjanjabwa nali siddangayo. Era nagenda sinze nasanga nazaala wange ng'atambula nensanyuka nensanyukira ddala. Bye yambuuliranga si bipya era yaŋŋamba bulwadde engeri gye bubadde bumulumamu ne mukamwana gye yamulemwamu okumugatta ku bawalana nze bwe yamulemwa n'agamba kamutta amugyewo kuba mu bantu b'omusajja bonna nazaala wange ye muntu eyasigala nga njagala. Kyeva ngamba nti kale tujja kulaba. Omwana oyo namutegeddeko bingi. Baŋŋambye ne nnyina yasanga abakazi 3 mu ddya bonna yabadibya n'abakyayisa ne kati yafumba ne muwala we bw'atyo bw'akoze. Naye kale tugenda kulaba. Nakomawo nga ndi musanyufu kuba ebbanga eryo nali sikyalya ali neraliikirira jjajja w'abaana bange gwe nnyina yekka. Nayita bannanga abo bwe tuteesa ku kyalo ne mbagamba oli kati awonye naye yagambye maka ge tagenda kudda. Twatandika mpolo biwulira nti omukyalo omugole engulu mulwadde. Ate tweliraanye nange ngenda okulaba nga sikyamulaba bw'asala bw'atambula bw'akyala. Ngenda okulaba nga katabani kakakulu kakomyewo kaali wa mulamu wange nga gye kasomera. Tugenda okulaba nga bannyina nabo nga bajja nga bamunona nga bamutwala. Kati waayitawo ennaku ntono omusajja n'addamu okusala nakkiriranga ewaka. Ajja n'atuulawo mu ddiiro n'agamba nti ono baamutwala mujjanjaba oba nsuleko eno. Ne nsirika ne mbitegeeza nazaala wange n'aŋŋamba nti ggwe tofaayo byonna ojja kubitegeera ajja bikwegambira. Nga ŋŋamba olumu bw'aba asuze eri n'akeera ne muwa caayi n'aŋŋamba mutereko n'ekyemisana ne mmufumbira era n'agenda. Kyavaamu n'aŋŋamba baŋŋambye nno oli obulwadde bweyongedde. Anti baŋŋambye nti alina ebintu bye yatukola bitukyawaganye nze naawe. N'ensirika mulongo manyi omuntu okwererejja n'ayogera kino n'ayogera kiri. Awo kwe kutandika n'okumbuuza nti abaana bali ludda wa? Naye ng'omusajja bulijjo tayagala na kumanya oba abaana baffe basomera wa, babeera wa, bakola ki, byonna nga talina kyayagala kumanya. Byagenda bikyuka mpola n'obukyayi ne bukendeera. Nagenda okulaba balamu bange nga bajja abaŋŋamba twagenze okulaba maama. Maama weebale tusabira yatusonyiye n'atugamba naawe tujje tukwetondere. Nagenda okulaba ng'omusajja engulu takyasulirayo ddala ng'akomyewo mu maka ge. Kyavaamu omugole n'atumya abaana be 2 abato abalabeko. Kyavaamu ne tuwulirira ddala nti nno mulwadde. Ati awo nazaala wange kwe kukomawo. Nazaala wange olwakomawo n'atuuza abaana n'agamba mutabani we akwate abaana b'omukyalo omuto abaweereza ewaabwe gye yaweereza omulwadde. Era n'amugamba ti ennyumba eyo tagyagalawo bagikoone paka ku ttaka. Era n'agamba nti abaana tebanonebwangayo. Mutabani we yakkiriza ennyumba n'agikoona paka ku ttaka. Abaana n'abaweereza gye bazaala omukazi n'akomawo ne tubeera mu maka. Mulongo batugamba omukazi yatabuka. Omukazi mulwadde, omukazi ali ku ndiri, omukazi aweddewo. Bannyina baatumye nga beegayirira tubaggyeko abaana. Tebabasobola nga tebaliiko buyambi gattako n'okulabirira omulwadde n'okulabirira abaana. Beegayiridde Nazaala yabagambye tayagala musaayi gwa mukazi oyo mu luggya. Ne bw'ali baafudde ali batuga omu ku omu be balireeta. Ati mulongo balamu bange bagamba tinze nnyina okwegayirira nazaala wange ne mwegayirira n'akendeeza obusungu. Abaana ne bavaayo ne tubagabana kubanga tebalina musango. Mulongo nze nazaala wange lwe nasemba obyogerako yaŋŋamba mbyesonyiwe sinze mmutegeerera.
balamu bange bo bandabanga omubi mbukubanga abaana babasaasira. Omanyi baali babeerayo nnyo, abaana babamanyi nnyo era abaana babaagala nnyo kubanga oli yali munnaabwe. Bagamba kituufu baali tebamanyi kyakkola era baabasigamu obukyayi, naye bo abaana basigala baabwe baagala neegayirire nazaala wange abajjeyo tubagabane abaana baleme kulira gye bazaala maama waabwe. Kyenvudde nkuwandiikira maama Mulongo ompe ku magezi. Abasajja mukombooza naye Haaji wange wandeeteramu ono. Oli ku Star FM 97.5 emnyanya y'eggwanga, program kooti yamaka, Omulongo Babirye Sarah gemanya gange. Nyongera okubuuzaako mukwano, nyongera okwebaza emirimu gyonna gy'okola, nenkutegeeza nti banafu abanakyokka yabasangibwa ku Lubaga Road watandikira tuukawo bakujjanjabe. Singa olina obulwadde bwonna obulemye abasawo bajja kujjanjaba omusujja ogutawona, ebifuba ebitawona, bajja kujjanjaba pressure, bajja kujjanjaba asthma, bajja kujjanjaba ania, ekiwanga n'ebizibu byaffe ng'abakyala bajja kubanga bakujjanjaba. Tuukawo omukyala takyalwala bakuwa eddagala erijja okuyambako okukuuma, weewale okubeera n'ebizimba mu lubuto, weebale okwerumika, okuluma omugongo, okutuuyanirira, byonna ebizibu ebijjawo nga tukuliridde. Abaami mujja mujjanjabwe kanso y'abatawaanya nnyo, mujja kubanga mutereera. Nakyokka yesangibwa ku Lubaga Road watandikira. Essimu eri 0752 39 38 39. Ate essimu endala eya Nakyokkeya ey'e Masaka eri 0752 51 37 77. Ab'e Masaka ku Nakyokkeya tubaweereza ebizigo ebipya ebitabuddwa obulungi, tubaweereza ne sabbuuni wa skin. N'olwekyo mukube y'essimu mugende mufune ebizigo bya skin nga birungi ddala era bibakoleko bulungi. Bakasitoma bafe abeesiga ebizigo by'ewakaliga abali mu bitundu by'e Masaka mu bifune ku Nakyokkeya ey'e Masaka. Essimu yaabwe eri 0752 51 37 Songa Kisitu wali nnyo wali ku Hanifa Towers. Essimu ye eri 0701 53 Kisitu ajja kuguza essimu ey'essente entono ku mitwalo 3.5. Ayina essimu ez'emitwalo 2 ziseereza, ayina TV ku kibanja mpola, ayina sola, ayina obuuma obusala enviiri, ayina kapeti, ayina fridge ennene n'ebyamasanyalaze ebirala. Dikoda ku mitwalo 9 gyokka, songa ne sola ku mitwalo 10. Kisitu kibanja mpola amukkiriza bw'omalayo n'olyoka otwala ekyo ky'oguze. Mukubire ku 0701 53 499. Akugamba nti olumu si yagikwata abaana b'oku dduuka be bagikwata, naye gwe tuukawo ojja kuba oyambibwa. Nkuddamu okutegeeza nti uniform gwe mufaliso gw'ogenda okwebakako nga mulungi ddala era nga mugonvu. Nenziramu okutegeeza nti bakayita super kawunga, genda okagule maduuka wonna w'okasanga. Songa Mary Hill y'essomero eririko kati gy'ogenda okutwala omwana owa senior 1, senior 2, senior 3 ne senior 5 nga lisangibwa Nakasajja awo eggayaaza. Ono agambye nti byampuna nze Nagaddya Mariamu bannange mulongo abaana b'omutemu tebabanonayo. Ebbaluwa eyenzijukizza ewaka. Mukyala muto yabonyaabonya maama waffe, maama n'atuuka okufa ne taata n'atamuziika lwa mukazi oyo. Mulongo nkaabye okuva lwe watandise ebbaluwa paka kati abaana b'omutemu basigaleyo, omusota guzaala musota. Nannungi Aisha agambye nti mulongo abaana tebalina musango, babajjeyo babagabane, naye omukazi yali mubi nnyo. Senga Nabulya agambye nti tebajjanjaba mukazi n'abaana be tebabanonayo, babeereyo kabulaŋŋane. Omukazi yasussa we yandikomye. Ono agambye nze nagamba dda nti abakazi ab'okubiri lumbe lwa kirago nga mumpakanya. Bannange baagala babba baffe ne basinga naffe be babasanga nabo. Tebajjayo baana baagwo baboneebone nabo. Bo abazaala omutemu nga tebalina kye bajja
kutaasa mu bufumbo babeereyo ne bazzukulu baabwe. Ono agambye ndaba bazzukulu ba muwala babagoba ku kika babeere ewa jjajjaabwe eno tebabaleeta. Ono agambye nti batwalibwe nga abatalina kika nze tombuulira. Ono agambye nti bbaawo lwali wasa omukazi owookubiri manya essanyu lyammwe lyonna liweddewo oba mulungi oba si mulungi mukazi mujja tagumiikirizika. Mbabuulidde nze Christine Nalwanga Nabiira agambye mulongo Samuel Leiko muweebale okusiiba. Mulongo nkwagaliza ekisiibo ekirungi. Nsaba ku ssimu yo ye yafiiriddwa maama we. Bambi weebale nnyo weebalire ddala bamuyita Namusoke Emenvu n'endagiriro bamaze okugimpeereza bagambye tugenda kukyamira bagambye nti tulinnya emmotoka ezigenda ebbombo mu tawuni n'oviiramu kwabiri awo n'ofuna booda egenda Emenvu n'ogigambye kutwala ew'omuyunzi w'amagumba Emenvu. Awo tuba tutuuse tujja genda ku lunaku olw'Essande tujja keerako buli omu jangu n'ekyokulya kyo tetugenda kuliikirira gye tugenda kubagiza. Essimu ya mukyala Namusoke eri 0775455201. Nja kukomawo mangu kuba njagala kulambula balwadde wiiki eno sibatuuseemu. Ate ku Lwomukaaga ngenda kubabbizemu kati ku Ssande okwo kwe ngenda okufissa obudde obukubagiza fisseeko n'obudde obulambula abalwadde. Justin agambye nti maama mulongo nedda kisuse omukazi abeere n'abaana be ogwo omusaayi tegusaana kugatta mu bantu. Ate saagala affe jjajja mutuufu njagala abeere waakenene alabe ensi eno gy'abadde akubako ekifuba. Mwami Kibuuka David agambye nti omusajja naye gwamusinga okunonooza si kaddogo toli wakanyaako nedda. Ono agambye atya Star Fm Radio gy'owuliriza. Nakitende Rebecca agambye nti abaana babajjeyo nsonyiweko abaana babajjeyo bambi abaana bakwasa ennaku they are innocent babies bw'atyo bw'awandiise. Hafi Najemba agambye nti abaana tebabajjaayo tetwagala kumanya. Ono agambye nti mulongo obusungu nga ne maama waabwe bwe yabulaga n'abatalina musango kati n'abaana be teri bakolera kisa. Bw'anaabakundiri nga abaana be babajjanjaba ajja kusa nga bwajjanjabwa abaana be nga babatutte ajja kusanyuka nnyo bamuleke n'obulumi nga n'abaana be bw'abalabako nabo bakyayibweko nga bwe yakola abaabanne. Ono agambye mulongo kyeweerabidde nti abaana ba munne baafuuka eŋŋoma nga kitaabwe waayagalira waakubira ababe kasita tewali abakuba babeerewo balabirire maama waabwe. Lwaki ayagala okweggyako abaana be ate nga mulwadde? Kyokka temunsesa mulongo. Nze Nakyazze Nana. Star FM Radio gy'owuliriza programu kooti yamaka. Mulongo nsabako baagala okwogera nange essimu kweziri ebisimu SMS ez'ebizibu tuzikendeezeemu essimu ekaddiyeemukko nkubira bukubizi obeeko kyombuulira. Lwaki sibasiibulira wano bantu bange? Mbaagaliza wiikendi ennungi ya Allah kingiriza. Nsaba abantu bange ntuuke okukomawo wano ku weekend ku Monday inshallah nga balamu gabirira bawa obugabirizi bawa obulamu obulungi bawa akasente basobole okwerabirira bawa akasente basobole okulabirira famire zaabwe basobole okwejjanjaba ate basobole n'okugabirako abo abatalina busobozi. Byonna mbikusabye ate nga mmanyi bijja kutuukirira inshallah. Mbaagaliza wiikendi ennungi banywanyi bange. Oba onkubira tuukira ku nsonga nga toyina bayiro n'olupapula. Tusinkane Monday inshallah. Mubeere bulungi mweraba.